okusayininga amafuta bagana okusayininga amafuta nebagenda nga balowooza nti Kyagulanyi agenda kuwangula President Museveni bate bagenda bate wa Museveni bajja kusayiningira bajja kukwata oli omujega basayininge percentage gye baagala kubanga bw'aba yakajja mbuyiza batabimanyi taina principles taina experience kati ne balowooza nti Kyagulanyi bw'anaabazze tujja kusayininga percentage gye twagala oba 20 oba 10%, you know. Era kino kyeyoleserwa ati okulaga nti President Museveni akyali mwanjawulo nnyo ku lukalu lw'abakulembeze bonna ku lukalu lwa Africa na kibagamba ye mukulembeze akyasinza okusayininga ebbeeyi eri waggulu ku mafuta yasayininga 65% ku lukalu lwa Africa lwonna ye mukulembeze akyasinza okusayininga abasinga bati abazungu basayininga 30 basayininga 20 basayininga you know asinga yasayininga mmeka oba ali mu 20 na munoonyeza ngo baba ali mu 30 oba 29 you know naye President Museveni okumanya wanjawulo kino kibaga bannayuganda nti mwafuna bwe mba kusubula mwasubula gold na zaabu ye mukulembeza akyasinza okusayininga percentage eri waggulu ku mafuta ge ate nga ebyo abugaga tubiina wano tomalaga gatwala bwoto tugenda gasima kigenda naffe tuwe essubi abagula emmotoka mwongere okugula amafuta gajja kusalibwako kuba tujja tandika okubanga naffe tugayina wano bajja kusima tebaleka ebyobugaga kuba byaffe bya mutaka Katonda yabituwa kino nno nkulaga ki nti abantu baali balowooza muzeeyi nga baganya okusayininga kati bagenze baduma muzeeyi tusayininga amafuta luli baali batidde baganye nga bamanyi nti oba oli ajja kuyitamu ti oba ate ono kati bwe buzibu muzeeyi bwezimuzeeyi bwafunye nti abantu abagagga bangi tebafugika ate namba buli kaseera yeeyongerako speed muzeeyi namubuuza lutali tunyumyamu n'omukulembeze gw'eggwanga omanyi nze taata wange kati bwe ntuukayo ate nzira mu kiti ky'omwana mba mwana nenyumya ne my father ate nemala nenyumya ne president w'eggwanga mwaye mukumyamu naye nga nyumya ng'omwana namubuuza naye wajjanga abantu balinga bameka wawangula otya wawangoto utalolo tunyumya ku mboozi twogera ebintu bingi nangamba najjanga abantu bali milioni 10 yali awo manye teyerabira buli kintu akimanyi naye katuli milioni 45 tuli milioni nkaga tuli milioni 5 kuba tulina abantu abatali bawandiise twogera na 5 kubaza empandiise ne muno wesali empandiise ate lunaku tuzaala buli lunaku abantu beyongerako kweyongerako abagagga n'abaavu ate tewali muntu mwavu nakugamba enjawulo y'obwavu n'obugagga kufumintiriza tewali muntu yazalibwa na sente buli muntu oli mugagga buli muntu oli yazalibwa talina kyali yes muntu ava mutula mama we nga buki manyi n'okufumintiriza so ekiretedde ekyo kyonna nti abagagga bangi ate abagagga babeera bamanyi buli kaseera nti ali ku position entuufu tolina ogenda munyonyero w'omusirikale ku lutu oba ati ate amugambye nti ate amumalaga mukwata gafula bakoze omusango ye yeeraba nti ye mutuufu ekyo kyakoze kye kituufu kino yoleka lwatu mulaba abasajja wananyiga n'asimbula emmotoka atomere munne unalabako wana batwala amateeka mu ngalo oba byali bya bululu musajja oba yali luddawo yali atomera abasirikale bakwata amaana ne bakuba abasirikale amayinja liyale lulingedde okulaba obulabe ekyambalo ky'omusirikale twayimbanga n'obuyimba Muzeeyi Museveni amba kulika entalo amba n'abajasibo amba iyo Muzeeyi Museveni amba kulika entalo amba n'abajasibo kugamba abajasibo wa respect n'olabula uniform ng'ogiwa respect naye abavubuka abajja mu byobufuzi abatamanyi byabufuzi be baleetedde okutyobola abasirikale n'abasirikale ne bajjamu okwetamwa batya nti nalabako omubaka omu njala mwogera onalebo zaake ow'Emityana ng'akutta DPC amuyuza amayinja wano n'amukwakulako amayinja agenda akakasuka eri naye nga mugayi yalina pistol wano nga n'abasirikale baliwo bali basobola omushutinga because bakwata ku musirikale ekyambalo ebera order yes ebera order kukuba kushutinga because obera omulumbi ne kati bo bayingira byobufuzi tebabimanyi kati abasirikale bagezaako kubamba sirikale kiri ku record Muzeeyi yakulembedde eggwanga ngalina amateeka mu basirikale ngalina discipline mu basirikale osanga omwana akuwa omusirikale ejjinja kati omusirikale naye bw'omuna ajja ku poliisi oba muzeewa mubatyoboola mubavuma nti baavu bakolerera ggwanga fine oba bafuna omusaala gwabwe gufaana gutya lwaki obavuma obwavu nobalangira obwavu omusajja alina emmundu omusajja alina omulimu gwakola omusajja akuma ggwanga omuvuma nti mwavu kineereka wavaayo wano bagondi yali oba yali abasookoza ngaayogera DPC afuna omusaala we guti gundi afuna omusaala we guti ne batematema amadaala kati ogenda okulaba ngaomwana waasuubula wali nanyaanya omusaala gwa DPC naye gwafuna ewiiki oba omwezi so netufuna okusomozebwa okwo nti abantu bayingira ebyobufuzi
nga sibe tefutefu oba nga tebali supposed kubeera mu byabufuzi kwe kusomesa kuno kwe tuzze kulaba kwe byembeera eriwo so nga tulina okusomesa bannayuganda okutegeera kyovula nti ekibiina ekyetefutefu n'omukulembeze w'eggwanga omutegeke ekibiina ekyetefutefu Mama Justin Kasolo Mumba Secretary General w'ekibiina mwamuna b'ekyenkwanzi ng'atutta abantu bonna abayitamu ababaka olw'ensonga balina bategeeza balina okukolera bannansi balina okukolera bannayuganda nga tebaawula mu kibiina kubanga twagenze kukolera ggwanga kambeere nze kati sikyayogera nga muna NRM njogera lwansi yange njogera ng'eggwanga eddamba kati oli muwabuzi wa president njogerera ggwanga n'ekibaawo kikyamu nga kiri mu kibiina kyange era muzeeyi bwenkimugamba nti muzeeyi mu pate yange mwabaddemu ekintu ekikyamu bwekino ekikyanyigiriza bano oba kireeta infection bweti ne bweti kyekibiina ekirirwedde okutwala abantu mu maaso kyekibiina ekyetefutefu ekirina abantu abategeke abategefu abamanyi n'obulungi bw'ensi abamanyi obulungi bw'eggwanga Secretary General Kasolo Mumba yakutte abantu n'abatwala ekyankwanzi abasomese